awo kapere watudde ssebo tolowooza oyinza n'ofanga totuddeewo naye oli ku Bobi Wine omuvuma okola kye yamuwadde kye yamusaba kapere alina emimwe egisobola okusaba Bobi Wine ekintu ekirala kyonna yamusaba kumulinyisa ku nnyonyi era yali dream ye era dream yatuukiridde abantu bangi bafate batuukiza dream zaabwe yali asobola ogamba Bobi Wine n'amukolera ekintu ekya kyonna naye yamugamba njagala onninyi sirinyanga ku nnyonyi so at least mu appreciate ngeko sometimes mugweze ngokufumintiriza sente mmeka omuntu zayinza okuwa ne zikuwa happiness ne fame singa Bobi yawadde kapere sente mmeka kankuze gwe sente mmeka zibayinza okuwa eziyinza okuwa essanyu oshage chengezayo okunyonyola happiness and fame sente mmeka kakati kapere njagala kulaga ekifaananyi kibagezaako Bobi kyagezaako kuwa okusiiga agezaako kulaga nti mwenna abankomentinga kabalooza nti mummanyi n'abannwana temuntegeera ayina arrogance simanyi Kyagulanyi oyo yes Kyagulanyi mukodo funa tagenda kukuwa se wanaatandika otugabira sente ffenna nga bwe twali tumutembeeteeyo ebiseera ebyo n'awa abantu bameka alina okuwa district zonna kubanga zonna alinamu abantu be yalinga atambula nabo okafunye zikyovulana nkugambye nti otu onyiigira Bobi n'omwana omuvaako wekka neweesootinga wekka kakati kapere saawa zino bamulinyisiza ennyonyi n'agenda ye Bobi kapere byabaddenga akabeera Kyagulanyi nti munnaye nange nno njagala kano nzimbire ennyumba akola ki yamulaze nti nze kantambule naawe abagenda okuzimbira ennyumba gye bali nga we nkugamba nti abo abaana ababbanga basikaayi baani beekubya bifaananyi ne Kyagulanyi yayogerangako linnya lya muntu n'amwogerako n'agamba ono omuntu wange n'amwogerako ebirungi wakwogerako ebibi tebakulaba wakwogerako ebirungi bakulaba batandika okugoberera kakati bwatu weyasitula abo basikaayi kubogerako bapostingako kubakomentingako okitegedde abantu batandika obba sente kati kapere saawa zino ononsonyiwa kapere saawa zino n'agamba nti bannayuganda abali eyo nvudde ku lugendo luno era gano ge magezi ge mpaka kapere vaayo ogambe eggwanga kyoyagala njagala kunzimbira agenda gifunanga eya Bobi yenyini bagenda gimuzimbira kutereddeyo obutambi obwo lwa nsonga ebiseera ebisinga kyandibadde kirungi n'ofokasinga ku magenda go n'okufokasinga ku desire yo n'ofokasinga ku kiruubirirwa kyo n'obeera nga kwegamba tova ku mulamwa lwa bigambo kubanga njagala okutegeeza nti mukoka oba amazzi agaddugala tegagaanangako kimera kukula amazzi agaddugala tegagaanangako kimera kukula n'okifukirira mukoka kisigala kyo kikula kigenda mu maaso kakati bano abantu era nga bulijjo bajja kwefuulanga abatabitegeera era abatabiwulira n'amazima okugafuula ebikyamu ne bajja kutuukako mu kisenge baddemu babiwulirize bajja tuuka ekiseera ng'amazima gabayinza obuzito nga kibalina okukola at least lunaku lumu lujja kukya basuuleyo ekigambo ekibadifendinga ekibasapootinga obubanga bubonero bukulaga nti n'abantu bano ebigenda mu maaso babitegeera n'olwokuba tebalina kyakukola eri gye beesigamye ate ng'era gye walina akabaasa ke beetaaga y'ensonga waaki bagenda kubanga bakulimirira nnyo ng'omukwano gwange ali eyampuliza kale muganda wange yenna ali mu struggle bw'obanga olina abalabe bangi buli kyoyogera kiri against gwe bye tobifaako sigala ng'oli focused bajja tuuka ekiseera olabe nga bakwegaseeko ojja tuuka ekiseera olabe nga balaba amazima go olabe nga batambula naawe mu mbeera zonna newankubadde tebajja tambula naawe direct bijjanga kubalumirizanga olabe ebiseera ebisinga baba boogera bakoleramu ensobi ne baatula amazima kati yensi gye tutambuliramu so gwe sigala ku ggwoloyo sigala ng'oli focused tobaako nsonga ekutegula
tubaako kikudaivatinga ebigambo tebikudaivatinga nga gwekozesa bikolwa ng'era olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze ekyokusitula Kapere n'amutwala mu kifo kye yalootanga oba okutuukiriza kwegamba ekintu kyeyagala edda okubeera. Osigale nga ku kirooto kyo loliba olwo walibaayo omuntu ajja okutuusa ku kirooto ekyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ng'era Kapere we yasobodde otuuka ku kirooto kye ng'era tateebereza na muntu ani ayinza mutuusaayo kyaddaaki emaze n'atuukayo. Kutegeeza nti oli ku Yogi Update Civic osinzira okuba ng'otuwuliriza era weebale nnyo okwekumira ku mayengo gano. Baganda bange abali e Bulaaya mu diaspora mbeebaza nnyo okuba nga mwatutte akadde ne mwaniriza pulezidenti wammwe mu ssanyu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula gwagala otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Nabagambye dda gwe agala okulanga naffe ennamba eri mu kkala emmyufu eya WhatsApp gy'oba okontakitingako oba gy'oba weeyungako ojja sobola okuba ng'otutuukako osobole okuba ng'olanga naffe bizinesi esobola okukulaakulana wamu naffe. Tubaagala nnyo, mweraba.